omulindwa wabula omulindwa Christopher Okello Onyum ya Tanatuuka. Kutegeezeza nti ziri ssaawa 4:19 okusinziira ku nnambika ya kooti, at least by ssaawa 2:30 emmotoka ereeta omusibe erina okuba nga etuuse, emmotoka etwala omusibe ereeta omusibe erina okuba nga etuuse, olwo ssaawa 3 omulamuzi n'abeera ng'atuuka mu chambers ze, then omuwawaabirwa n'aleetebwa omusango ne gutandika. Naye zigenze okutuuka mu ssaawa zino ze twogereramu nga omusibe tannaleetebwa. Ekyo nno kitandise okukubisa abantu ab'enjawulo empawa nga beebuuza wa omusibe wayinza okuba nga waali mu kaseera kano. Ekyo nno ne kiwaliriza omulamuzi okubeera ng'ate avaayo, okubeera ng'ate alambika bulungi. Era nga mu kulambika kwe ategeezezza nti kooti gulinganga muguwa, kooti lulinganga lujegere. Kooti eringanga baasi. Nti emirimu gya kooti okusobola okutambula obulungi, buli omu alina omulimu mu kooti okugenda mu maaso alina okubeerawo. Okuleka mu mbeera ez'enjawulo nga waliwo alemereddwa naddala omuvunaanwa, kooti tesobola kugenda mu maaso ng'omuvunaanwa taliiwo. Era bw'atyo n'atutegeeza nti enjuyi endala zonna weeziri, naye oyo alina okusomerwa emisango taliiwo. Era bw'abanga taliiwo, kooti eba tesobola kugenda mu maaso nga yeetebetebe eddimu ery'okugenda mu maaso okuwozesa omuntu in his absentia. Wabula ng'okusinziira ku communication gye babadde bafunye, ng'omulamuzi ategeezezza nti nno bannaffe aba prisons badde babategeezezza nti nno okujja bajja, naye babadde balina akabadde kabakutte. Era bw'atyo omulamuzi n'asaba abantu ababadde batandise okubeera ng'ate emirembe gitandika okubaggwako, n'abasaba okwongera okugenda mu maaso okubeera nga bagumiikiriza. Tulinde omulindwa Christopher Onyum asooka atuuke, then kooti esobole okubeera ng'ate yeeyongerayo. So ensonga lwaki ku ssaawa zino 4:21 ng'abalala bonna batuuse dda, kooti tesobola kugenda mu maaso lwa nsonga nti Christopher Onyum taliiwo. Njagala nsooke nkuddizeeyo ebigambo ebyo, then nzije tusooke tukube ttooki mu kulwawo kwa Christopher Onyum okujja nga tukozesa incidents ezabaddewo olunaku olw'eggulo. Okategedde bulungi? Kale producer sooka ompeeko clerk wa power kooti ng'ate abuulira kooti n'abantu abali mu kooti lwaki balina okusooka okulindamu balinde Christopher Onyum, then ate tukomewo ate twongere okuba nga tukuba mu ttooki lwaki Christopher olunaku olwaleero ayinza okuba nga aluddewo, kayinza okuba kakodyo ki? Basi eyo singa beetambula ng'eva Tororo ng'ejja mu Kampala, ebeera olina okubeeramu abantu omuli driver, omuli abasaabaze, n'omuntu agiyambako singa abaafunye obuzibu oyo gwe bayita turn boy. And there are certain people in that bus who must be there for the bus to move. Era agamba nti waliyo abantu abo ab'enkiza abalina okubeeramu eyo basi okulaba ng'etambula, nga bo balina okubeeramu oba ki oba ki. For instance, without a driver, it can't move. Agamba nti driver senga tabeera mu basi eyo eba tesobola kutambula. Even if you decide to push it to reach from Toronto to Kampala is far. Agamba ne bwogezaako okugisindika nga driver oyo taliimu okugijja Tororo okugituusa e Kampala tekisoboka. So, without a chosen person, agamba nti kati bwe twogerera awatali muvunaanwa, court cannot proceed. Kooti tesobola kugenda mu maaso. You can push it, yes, but reaching Kampala is far. Agamba oyinza okugezaako okusindika basi eri gye tugambye okugijja Tororo okugituusa e Kampala, naye kibeera kizibu nnyo okugituusa mu Kampala. Without a judge, actually I should have started with a judge. Without a judge,
agamba nti awatali mulamuzi mu kooti this court cannot operate. kooti tesobola kugenda mu maaso Without lawyers, awatali both bannamateeka ku njuyi zonna oludda oluvunaanwa n'oluvunaanibwa. even if we sit here the whole day, ne we tutuula wano olunaku lulamba court cannot move. kooti tesobola kugenda mu maaso. So we move as a team. So batambulanga bw'olaba ttiimu. Even the smallest person now here in the court is who, I don't know, in terms of, even without a clerk, the one who is banging the table. Agamba ne watabaawo muyambi wa kooti oba gwe wandiise kiraka wa kooti oyo akoona ennyondo ya kooti. It can't move. Kooti tesobola kugenda mu maaso. So what am I trying to say? Agamba kitegezaako kutegeeza. Everyone is here now. Even the judge is here. Agamba nti buli omu ali wano era n'omulamuzi nga waali. But as you can see, prison is not yet here. You see? Naye agamba nti wadde ng'omulamuzi waali n'abalala nga bwe bali naye agamba ab'amakomera tebannaba kutuuka mu kifo kino. But they are about. Naye nga bali kumpi okutuuka. About. So be patient. So abagamba mubeere n'obugumiikiriza. The bus cannot move. The bus cannot move. The court cannot do what? Agamba nti basi eri gy'agambye tesobola kutambula era agamba nti kooti tesobola kutambula nga ab'amakomera tebannaba kutuuka wano. Are we together? Agamba muli wamu muwuliriza. Because you may say, but they gave us 9 and it is now coming to 10. You see? Agamba nti muyinza okugamba baabayise wano tujje ku ssaawa 3 tewali kigenda mu maaso n'ensonga endala. So, any time from now, we are beginning. Agamba nti obudde bwonna tugenda kutandika kooti naye mubeere bagumiikiriza. Thank you. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati ekyo kye mbadde ngezaako okubeera ng'ate nkutegeeza ye information oba yes bwe bubaka obuweereddwa abantu abatuuse dda mu kooti okubategeeza ku kiriwo oluvannyuma lw'empawo okuba nga zibadde zitandise okuba nga zikubaganibwa abantu bagamba bannaye ate era omusajja eyatuleetedde obuzibu olunaku olw'eggulu kooti okubeera ng'ate eyimirira nga n'omujulizi yabadde alina okuwa obujulizi tabumazeeyo ate era olunaku olwaleero era yatuleetedde okuba nga ffe twatuuse dda kyokka nga ye taliiwo. Yes, Okello Tanatuuka naye okusinziira kubaka obututegeezeddwako aba prisons bategeezezza nti nno agenda kuba nga atuuka. Now olunaku olw'eggulo abatulaba ku Same Official ensonga nga bazigoberedde bulungi nnyo twabalaze ate broadcast nga bwe byatambudde gye byavudde ku makya omujulizi Baasa bye yatutegeezezza then ne tutuuka ku mujulizi eyapangisa Christopher Okello emmotoka obujulizi bwe yabadde atandise okubuwa abalooya ba Christopher ne basaba omulamuzi okubeera nga kooti ewummulamu olw'ensonga omuntu wabadde teyeewulira bulungi ne tumala almost essaawa nnamba nga kooti ewummudde. Bwe twavuddeeyo ate ne tukomawo twali twakatandika eddakiika 15 Christopher yennyini n'awanika omukono ate n'asaba omulamuzi nti tasobola kubanga ate ayongerayo mu kooti eno kubanga tawulira bulungi. Omulamuzi yasabye prisons okumuwa update ate ku musibe gwe babadde bamuwadde kubanga ajjukira omuntu kasita amala okubanga asindikibwa kwa rimanda mu kkomera lyonna ly'abantu gy'atwaliddwa ba ku remand mu kkomera lyonna gy'aba asindikiddwa kitegeeza nti abeera mu mikono gya bannaffe aba Uganda Prisons Service. Kakati kitegeeza nti abo kibakakatako okukola constant reports ku musibe oyo gwe baba bakuuma, report ku bulamu bwe, report ku neeyisa ye n'ebifaanaganako bwe bityo. So omulamuzi n'asaba abeere ng'ate aweebwa report ate ku bulamu bw'omusibe ono. Era omukulu wa prisons eyabaddewo eyabadde abakulembeddemu olunaku olw'eggulo n'asaba omulamuzi okubeera ng'ate awandiikira OC ow'ekigo yabadde w'ekigo wa prisons ate yabamuwa report eyo. So twagenza okumaliriza olunaku olw'eggulo ng'omulamuzi asazeewo
kkooti eyimirire paka olunaku olwaleero, era n'asaba ne kiraka wa kkooti okubeera ng'ate awandiikira OC owa prisons okubeera ng'amuwa ripooti ekwata ku Christopher Okello. So ddira y'olunaku olwaleero etegeeza ki? Dire ey'olunaku olwaleero eyinza kutegeeza ki naddala mu musango guno ng'atwesigama ku ebyo bye twalabye olunaku olw'eggulo? Aba prisons bayinza okuba nga bajja kubanga tebasobola kulimba owakitiibwa mulamuzi nti tujja nga tebagenda kujja. So kiyinza okubeera ekizibu aba prisons obutajja, bajja kujja. Naye ekibuuzo, omusibe embeera gye banaamuleeteramu anaaba asobola okutuula okuwuliriza omusango, oba aba prisons bajja kuwa mulamuzi ripooti nti omusibe embeera gy'alimu tali mu mbeera ewulira musango? Oba akantu ako mukategeera nti ekiriwo aba prisons basobola kulimba wakitiibwa mulamuzi nti bajja ne batajja. They are coming, balina okujja. Naye ekibuuzo, gwe baleeta bamuleeta kuwulira musango gumuvunaanwa, oba bajja naye na ripooti eyongera kukakasa mulamuzi nti omusibe ono tali mu mbeera yakwongera kuwulira musango paka ng'amaze okufuna medical attention. Waliwo ensonga bbiri abantu ab'enjawulo bedda zibakoonako, ze njagala nange tukooneko nga tuli wano. Ensonga esooka, okusinziira mu corridors ez'abannamateeka, decision y'okuleeta Christopher Okello mu community court abasinga tebaagiwagira, naddala abali ku ludda olumuwolereza. Kubanga jjukira abantu bano abaafiirwa abaana baabwe beetikka okuva ku Okello paka ku yenna agezaako okumulwanirira okufuna eddembe lye. Sayidi y'Okello ne bw'ebanga erina oludda lwe yandyagadde okusoya kajjojjijjoji w'ebibuuzo, at times babeera bali ku bunkenke bw'abantu bayinza kutwala ki. Kubanga jjukira nti musango guba gugenda mu maaso, omujulizi bw'aleetebwa naawe obujulizi, oludda oluwolereza avunaanibwa luweebwa omukisa okusoya kajjojjijjoji w'ebibuuzo oba kyoyinza okuyita cross examination mu luzungu. Naye jjukira cross examination eyo olumu ebibuuzo ebibeera mu cross examination ate tebibeera mu interest y'abantu bano abazze okuwulira n'okugoberera omusango. Kati mu mbeera efaanaganako bw'etyo, aba lawyers abasinga they are fighting okulaba nga kkooti eno efunayo ekiyinza okusooka okugiyimirizisa, barivisitinge n'okusobola okulaba engeri gye basobola okulwana okulaba ng'omusango guno guvaayo mu kkooti y'omu bantu guddeyo mu high court, basobole okutambuza emirimu gyabwe nga bwe bandyagadde. Waliwo school of thought eyo okusinziira mu corridors z'abantu abagoberera omusango guno. Ensonga ey'okubiri kwe kwagala okukozesa embeera y'obulamu bwa Christopher Okello okumwejjeereza omusango, era ng'ekyo nakikuwadde mu gundi z'abadde bbiri olunaku olw'eggulo, nti balawyers ba Christopher Okello baatuuse ne batutegeeza nti omuntu waabwe was not emotionally okay. Eyo excuse nga yeekuusa ku bwongo. Naye factors ndowooza ez'enjawulo ezibadde zisurrounding omusango guno n'ebintu eby'enjawulo Christopher Okello by'abadde agenda akola, ng'ensonga eyo
eyinza obutagguka bulungi. Era oluvannyuma lw'essaawa nnamba wadde ng'omulamuzi yadde atuwadde eddakiika 30 era Okello yakomezeddwawo mu kkooti. Naye era ojja kulaba nga okukomezebwa kwa Okello mu kkooti kyabadde kitegeke nti gwe genda bwe mu kkooti bweddamu ne resuminga mubaweeyo eddakiika ntono then saba omulamuzi eggwe nti towulira bulungi tewandyagadde ku resuminga na musango guno bakuwa obudde ogenda owummule. Okello kye yakoze ate ng'omulamuzi tasobola kukimumma era n'omulamuzi n'amugrantinga omukisa ogwo kkooti kwe kugisindika olunaku olwaleero. So nga bwe tulinda abannaffe aba prisons okutuuka era ndowooza mugenda kukebera okulaba aba prisons batuuse. Emikisa mingi nti okudda ku Okello oba okutuuka ku Okello olunaku olwaleero ayinza n'okujja najja n'abasawo assuming. Kubanga kyo tekiyinza kubuusa maaso nti Okello n'enkula ye n'embeera y'obulamu bwe he has challenges ez'obulamu, is a sickler. Kati bino byabadde agenda ayisibwamu embeera ya kkooti mwawanga nebifaanaganako bwe biti emikisa mingi nti nno oludda olumuwolereza lusobola okufaininga excuse ekwatibwako okusaba omulamuzi okumuwaayo akadde asooka awummulemu. Wabula ekyembi nti tugenza okuwummulamu nga waliwo obujulizi abantu abasinga bwe bagamba nti buno obujulizi bwabadde bwa njawulo mu bbanga lye tumaze nga tuwulira abajulizi ababadde bajja mu kkooti. Obujulizi omukulu ono bwe yasembye yabadde interrupted bwe yabadde aleeta obujulizi bwe bwabadde bwa njawulo era nga bwabadde bwongera ddala okuba nga bwoleka Okello ng'ayinza okuba nga asobola okuba nga alina akakwate ku kufa kw'abaana bano. Era abamu bagamba nti kyova olaba nti oludda olumuwolereza lufubye nnyo okulaba nga luinterruptinga session eno ey'okuwa obujulizi okuggwaayo. Kubanga n'omulamuzi olunaku lw'ejjo yategeezezza nti nno oba tawulira bulungi tewaki tasooka n'agumiikiriza ne tusooka tumaliriza okuwuliriza obujulizi. Omujulizi ono asooka amaleyo kubanga abadde anaatera okumaliriza. Okello n'agamba mpulira bubi. Kasooka ndowooza nkuweeko katono nnyo olunaku lw'ejjo Okello ng'asaba omulamuzi okubeera ng'ate amukkiriza okubeera ng'ate awummula anadda olunaku oluddako then nkomewo. Osobola ogenda mu maaso kubeera ng'ate naawumpa ekirowoozo kigwogamba ki ekigenda mu maaso. Omusango guno ogwalabikanga ogunaabeera omwangu lwaki gutandise okujjamu obulipo here and there? What could be the problem? Oba ffe tulwana ennyo okulaba nga waliwo ekibaawo kubanga problem y'omusango guno ate twagenda ogugendamu nga buli ajja mu musango olwedde yamala dda ogusala kati nga abasinga bagenda mu kkooti kumanya kibonerezo ki. Actually abantu abamu tebaalowooza na kulowooza nti tuyinza okutuuka eno yonna. Abantu baali bamanyi bagenda kutuuka kkooti etuule esingise omusajja omusango emusalire tukusalidde emyaka 4 mu kkooti mu kkomera tukusalidde gwa kalabba tukusalidde emyaka bwe giti mu kkomera. Abantu abasinga kye baali balowooza. Kakati ffe twabuusa amaaso ensonga enkulu ezaalina okutunulibwa mu musango guno oba there is something fishy ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso nga ffe tetunnakiwabudde. Katulabeko awo. Oh, my lord, I'm not able to continue today, my lord. Butasobola kubeera nga yeeyongerayo ne kkooti leero. Would you tell the court why you're not able to proceed with the proceedings today? Kkooti gibulira ensonga zo lwaki toyagala kubanga tuyongerayo ne kkooti leero. I would like to know why you're not able to proceed so that I'm able to make a decision. My lord, I'm not feeling well again, my lord. Ogambye nti nno tawulira bulungi.
Do you have any specific complaint? Any specific complaint? Enekyo kyennyini nti kyeweerimulugunyako. Yes, maybe, I think, my lord. Okay. Could you please go ahead and tell the court that specific complaint? Eyongereyo maaso tukunnyonnyole kkooti kwemulugunyako kw'olina. It's a script, my lord. It's a script, my lord. a script. What did he say? A script. Yes, my lord. Script. I said script. Script. I'm sorry, my lord. You're sorry. You don't have to be sorry. I just wanted to know if you have any specific complaint so that I'm able to take a decision whether to give you a break or to proceed. Because I think we were about to finish with this witness. Maybe we can pen him for cross-examination tomorrow. That is why I'm interested in finding out the specific complaint that you have regarding your health. It will inform me on which decision I should take. You want to have some water to drink and then you relax a little bit as we wait here? No, my lord. No water. Not this time, sir. I mean, my lord. I just think that I'm not prepared enough this evening to continue with the court proceedings, my lord. You're not prepared. I'm not able. It's a script. It's not going to work. It's already. Prisons. Let me try to put it this way. Let me hear from prisons whether we have any health issues with the accused person. I think I can speak. Good evening, Your Honor. Good evening, officer. Let me have your particulars, please. ASP Hiro Emmanuel. ASP? Hiro Emmanuel. Hillary. H-I? Please spell your name. H-I-R-E. Okay. I just want to know whether Mr. Okello has any health complaints from you are the people keeping him. Does he have any health? Kale tubadde tugezaako kubanga ate tuddayoko ku byabaddewo olunaku olw'eggulo ezimu ku nsonga ezaleetedde omulamuzi okubeera nga ate adjourninga court paka ku lunaku olwaleero. Naye nina ekintu kye ndabye Lawrence
nakiwulidde jjo naye ne sikiwabudde naye bwe mbadde wano mu comment section nga ngoberera abali mu kutulaba essaawa zino omukulu oyo yagambye my lord it is a script simanyi oba naawe okiwulidde yagambye my lord it is a script kyesitegeera which script yaki anyway waliwo omuntu ampadde awadde comment wano gye ndowooza nti nno ebayinza okuba nga ekola amakulu agambye he is not insane but not okay tegedde bulungi psychosis especially bipolar and alter ego come and go, so it is possible that he was okay at the time of the mental state examination. This case needs to be studied carefully. Kubanga bw'otunuulira akafaananyi kali omusajja oyo ng'aseka alinga zolo man lwakuba nti bino biruma nti tuli mu kubyogera the expense of abaana b'abantu abaakola ki abaafa waliwo omulala wano aleese gundi n'ajoga n'agamba nti maybe baamuleeta mu public court balage ono agambye atya sigiraba naye badde agezaako kugamba nti maybe baamuleeta mu kooti erimu abantu bategeere who they dealt with so bikyabuzaabuliza ddala kubanga wowulira ebintu olaba ebigenda mu maaso kubanga osobola okukirowoozaako nti maybe defense esobola okwekobaana ne gwevunaana okusobola okulaba nga bamunoonyeza justice naye ate ekintu kasita kiyingira mu prison ate awo kiba kigezze ekiba kigezze actually singa otandika okukirowoozaako nti nno omusibe yeekobaanye n'ekkomera bw'oba oli mugezi ogwo omusango oguvaamu n'ogwesonyiwa kubanga ekkomera is a representation of government eba government ennamba so ate bw'okiwa ku budde n'okirowoozaako nti kiyinza okuba waliwo ekintu ekinene ekisukka ku ekyo kye tubadde tutunuulira kubanga at least baba amakomero yinza okubaluulinga tunabagamba nti webaba nga aliwo katemba agenda mu maaso for them they are out of that katemba naye kiba nga tutuuse ku ssaawa nga tugenda mu ssaawa 5 nga ab'amakomera balina okudelivalinga omusibe tebannamuleeta maybe there is something ekiri wakati awo either nga omusajja ajjako n'avaako era teweewuunya oludda oluwolereza ono okujja ne musabira bbeiro abantu baba bagenda kufa bannange naye omanyi omusango guno gwetaaga okujja mu kkooti y'abantu naddala omusajja ono wabanga alina challenges ezirabikako ono agambye when a suspect says it is a script can mean they are alleging that the words spoken in court were not truth events but rather a pre-planned narrative designed to achieve a specific legal outcome. Kino kati nze njala kisaba gavumenti abantu already emitima gyabwe mimenyefu omuzadde w'omu atasobola kusitandinga kulaba musajja oyo
agambibwa okuba nga yakwata akambe n'asala obulago bw'omwana we ng'ali mu kkooti alinga eyeesesa. Ne ku makya nkyogeddeko mbadde ku TV ne ngamba bannange omusango guno we guba nga mulaba gukalwe mu kkooti y'abantu mwandimulwanye ne muguggyayo, kubanga ku baana bali abana abaafa tuyinza okufunayo ate obuzibu obulala. Omuntu asobola okwecwacwana n'ava mu audience n'ayagala okugenda okugwa akasajja mu bulago. Jjukira kkooti yeetooloddwa abantu bakkuba essasi. Bwe guba ng'omusango tegukyali straight nga bwe gwasooka okutulabikira nti ono yasse, bagenda kujja bamuweeko obujulizi asalirwe, we move on. Nze ndowooza nti essiga eddamuzi lyandiyeeyezza amagezi gonna okulaba ng'omusango guno guggyibwawo wano we guli, kubanga ne we guli ssaawa zino tegulina kye gutukolera okuleka okutumenya obumenya emitima. Gumenya bumenya mitima. Kyokka ate saagala tuseetinge precedents ze tujja okujja tunaffe twejjuse. Woba ogoberera ensonga za kkooti, I think yesterday but one, omukulu omumado zamuyita Muhindo na abaana ababiri ku baana 24 abaasibwa ne Honorable Muwanga Kivumbi baweereddwa bail. Ensonga ki baweereddwa bail? They are under age. Naye nga gw'omusango gw'obuyeekera gwe babateeka gukyaliwo. N'ebikozi amateeka gagamba nti omwana muto tolina musiba mu kkooti, tolina musiba mu kkomera, baali balina okuteebwa. Kakati kkooti eno gyekoma okubeera mu maaso gaffe, tugenda kwekomitinga ebintu yali bijja okutuuka nga naffe tubyetaaga naye nga tukyasobola kuvaayo kubirwana nabyo kubanga ffe twavaayo ffe ffennyini ne tubivumirira olw'ensonga nti ffe twali banyiivu kubanga twalaba abaana b'abazadde bannaffe nga bafudde. Bw'abanga omukulu ono alina obulwadde naye bubanga buli sizono nga bujja bwe bumuvaako, ffe tumukalirira ng'omulamu, ffe tetwetaaga kumanya, tumukalirira ng'omulamu. Nate nga maybe alina right ye ng'omulwadde. Kati omuntu waffe eno mu bantu tugenda mukalirira ng'omulamu. Kati tujja kuba tuli awo ate tufuneyo omulala era avaavaako akoleyo omusango nga guyinza okuba gutegeerekeka, naye ng'ate twasetinga president nti bannange waliwo n'omulala eyali avaavaako era yasigala ng'avunaanibwa mu kkooti. So nze ndowooza nti omusango wano we gutuuse bwe kiba kisoboka gwandigize guzzibwa eri, kubanga n'ekyokubiri prosesi ya kkooti eno ekyali mpanvu. Essaawa zo kye tukyalimu ekigenda mu maaso, oludda olwawe luli kuleeta bujulizi, omulamuzi kwalina okusinziira okukakasa oba omukulu ono Christopher Onyuma alina omusango ogw'okwewozaako batalina. Omusango tegunnatandika. Abagobera omusango gwa omukyala Katanga agambibwa okubanga yakuba musabbaawa amasasi. Ebyo n'ebibaddewo emabega byonna. Ndowooza omusango gwakatandika omwezi gumu emabega. Naye ng'ate incident zaliwo omwaka nga gumu emabega. Nga tuli ku kimu baleeta bujulizi bukakasa nti omukazi alina akakwate ku kufa kwa bbaawe, ne baleeta emmundu ng'eriko obuganga obwo nga bwasangibwa ku ngoye za mukyala z'omukazi, ne bakebera endagabutonde y'omusaayi ogwali ku mmundu, ng'endagabutonde y'omusaayi ogwo gulimu n'ogw'omukazi. Obujulizi obwo kkooti kwesinzira kati okubeera nga evunaana omukyala oyo. Kategedde bulungi. Kitegeeza nti ne kkooti eno obudde bukyaliyo, tukyalina ebbanga ddene. Kakati obujulizi buno obuleetebwa bwe bunaakakasa nti kituufu omusajja ono alina omusango ogw'okwewozaako, then process ya kkooti etandike. Muba muli awo ng'omusajja oyo asimba omuzadde w'omwana mu kaguli, bamwokye kajojjijji w'ebibuuzo ng'omujulizi. So tuyinza okuba nga twakyesabira kubanga kye twalowooza mu kaseera ako nti kyali kisobola okukkakkanya emyoyo gyaffe at least. Naye twist gigutandise okuteekinga, it is going to break more of our hearts than amending them. Kati mu mbeera eyo ki kyewandikoze? In media, it is a written text script play. For performance, common uses includes coding, JavaScript,
Python, for web interactivity and automation, meaning script in media. Let's follow the proceedings and see where it ends. We need to hear about the forensic. Did Okello's clothes have blood stains related to the DNA of the deceased kids? This case is still on. Awo nno bwe tuli. Ekiri ku ground omusibe tannakeberayo. Bawe ekifaananyi balabe ekiriyo. Saagala tubeerawo tunyumye okusinziira ekiri obutereevu ziizo tuyingira ssaawa 5. Tuyingira ssaawa 5 ebirayi dakiika 5 okuwera essaawa 5 naye omusibe tannatuuka. We stop the recording oddemu omusibe tannatuuka.